nze sifuddeeyo ababeeramu enseeba manyi nze ngambye omu ngambi ku benchi babera basatu nze kaguse ensonga nze ngambye omu nandige nti abasatu babakyusa ne babateekeri ngambye ogwo omu ate ekyo si kyekisoose mugende munoonyereze abantu eyali omuwaabi mu musango gwa Kiggundu Sulaiman okumusingisa bamutwala e Luzira myezi 6 eyali omulamuzi mu kumutwala e Luzira abantu abo bonna bwe munaabanoonyerezaako oba mugende munoonye ku kizimbe kya Kiggundu ekyo ekya Crane Bank munoonyeeko kiriko Cairo Bank ekiriko Cairo Bank munoonyeeko fuleemu mujja kusanga nga kuliko abantu abeekuusa ku musango ogwo nuko bapangisaako eyo nayo ejja kuba anyway nayagadde kuleeta okukola comment ku bintu ebyo ne ku gavi nze omu kubaawona gavi waziria sente za gavi ezo nze omu kubaawona nange nali nja kugenda ku jirikiti senga saali musajja mugezi oba mugumu oli mugezi kubanga mu kiseera ekyo waliwo omuntu eyafiira emulago out of negligence mukyala yafa lubuto nga azaala baganya omufaako nga mukyala w'omu ku bantu abanene wano e Kampala kati bwafa omwami eyo ne bategeera nti agenda mu kooti kakati ne bagenda ewa Muzeeyi Bidandi abayambo n'aleme kugenda mu kooti kuba yali amumanyi Muzeeyi Bidandi n'abagamba nti annange nti nzaabo tebakyampulira naye abo mikwano gya Saddam kakati nampa omuntu omu mu bantu abaali mu za gavi ezo omu ku baminisita ne mutwale omwami oli ne bakkaanya okusettlinga out of court kati we bamala nangamba ngende ku ministry bakole ki bampa akasiimo bampa amata ntuuka wali nga bataddewo ekibaasa kiri miliyoni aga 5 mu kiseera ekyo nga bagamba nti omukulu yatugambye tukuwe amata ago nangamba amata nti yebale nga ngasitula nga bagamba nti olina okusayininga wano koza ate amata bagasayiningira wali owedde singo nyonyola banange zisamanyi ngogano okusayininga koza amata tebagasayiningira nga bagamba nedda nti omanyi sente za gavumenti biki zo olina okusayiningira konze nedda bannange nze bagambye mata nga bagamba nti nga bagaba byakusayininga ngenze nga ntambula nga ntuuka eri nga omukulu wampita ngamba omwami Saddam bino ebintu omukimanyi sente za gavumenti wakoze omulimu gwo n'otuyamba obutafiirwa sente empitivu n'erinnya image bitwala gundi zo olidyo okuzifuna nemugamba munnange nze siri agency sinakolako contract nammwe yakubayamba nze yantumye wano yangambye kukimama ki njagala kuwunzika bwogalikawo babwogatwala sebo kye nakola kasaba balemera kusayininga natambula butambuzi nga bwe nazze nenyingire mu luka yange mpaka kitege kugoreti kitoto ne banne tulabe njagala genda wa kitahira kakati nze nabadde njagala kulaga okuleeta quotation y'omukyalo oli Hillary Rodham Clinton nade njagala kulaga NRM. Okay. NRM mu DNA yayo ekisookamu corruption. Ekisookamu bubbi. Ekibiina ky'abantu. Era okukivaamu nga wakiyingiddemu nga tobye. Ovaamu with disgrace. Banoonya engeri yonna gye bakugyamu nga bakutyobodde. Bano basooka kubba banks. Ebyo biseera bya buyeekera. Nze nakugambye nti obuyinza bujjayo ky'olina. Okay. Basooka kubba banks. Ne bazibba nabo bennyini ne bagamba twazibba. Ne babba emmere y'abantu. Bano ne babba emmere y'abantu. Ne balyoka bajja. Bwe batuuka wano bwe bati.
bakwata buli ttaka lyonna lyomanyi. Kati twogera ku ssente, basooka kubba bintu bikalu ne babba ettaka lyonna. Amayumba agaalinga ekkolola aga gavumenti gonna genda oganoonyereza olaba bagalina. Waliwo omu ku ba generals ebiseera emabega ndowooza mwaka nga gumu ebiri twali tugenda naye, twali tulina abaami bano abazimba apartments nga bajjawo ne balaga ettaka, bo ne baleeta sente ezizimba ne mubalagana percentage. Katwali tuli mu negotiations nabo naye baŋŋamba balina general omu ekkololaawo baali bagenda mu joint venture naye ng'alina poloti agibalamu obukadde bwa $20 mu obwo awo nga ku kisaawe ekkololo. Noono ayinza okuba ng'amanyiwo dola obukadde 20 mu bumeka eyo yazikola ddi, yagifuna ddi? Naye kati ako kasammambiro ku bwalina. Anita Mongo wali wasula yagula $1 million ekkololo. Okitegera? Kakati abo bajja by the way byemwakwogera mwembi mulinga abata appreciating government kyekoze okutandika okulwanyisa ababbi. Anti abatuuliza bajja kulaba obanga abakya appreciatinga kubanga ffe tubawa kifaananyi kugenda nti kakati abasooka kubba banka batuukira ku ttaka byonna ne balyegabanya byonna. Bw'ogenda okubanoonyerezaako bonna boyinza okuyita ono bagambye ba ina bakuba n'abazze okufukirira abalala nga balya. Waliwo abalala nga bo bazze kufukirira bannaabwe naye bali basooka ettaka ne balyegabanya ne badda ku companies zonna ezaali eza government parastatals zonna ne bazibbamu ebintu. Gwe walaba ku UTC sebo girabako yatuuka ekiseera nga neyingi ne bazibbamu. Ate ng'ekireeta ekyo kiba kimu nti kasowa waggulu abba amuddako wansi nga naye amulaba ng'abba, amuddako wansi nga mpaka we batuuka ku wannatti, mpaka kuwatuuka ku wannatti kubanga baba batandikidde eri waggulu. So bwe kitandikira wansi kiba kyangu kya kusolovinga kumalawo. Kasa kitandikira waggulu problem buli omu agenda alaba. Kakati awo wonna ne bajja nga babba. Kakati twogera ku mabaati gano buli mwaka Karamoja mulimu amabaati, financial abuwunga, financial year. Kakati tuli mu trillion zimeka ng'eggwanga budget roughly 5 10 zigenda mu nguzi mu bubbi kwaga 5 10 ligenda mu bubbi balinyisaamu. Kakati nze mbadde ku gundi nkadde ku ripoti nkadde. Kakati bw'obanga wakoze embaga nga wabaze budget nti ya $5,000 kakati chairman w'embaga nabbako $200 jjukira ne budget gye wabaze ya 5 tewagiwezezza wakoze bukozi budget kakati olina okwewola okuweza 5 kati 2 bagabbye. Kakati abo toyinza kugamba nti no bazze okulwanyisa enguzi. Ate ekyakireeta ne President Museveni akyogera kubanga twamubuuzanga wano nti owayi nga mu magye mulimu bagenero bava sayidi emu yokka ye kennyini n'atubuulira lwaki bava sayidi emu. N'agamba nti ekibagisa sayidi emu kubanga bennali nabo eri benava nabo muki mu nsiko. The reason yali historical. Naye nga nenadduli yaliyo. Kakati agikuwadde kakati owulidde kyagamba nti baboogere baaliyo. Bannadduli baaliyo. Kale nadduli oyinza okumugamba nti yaliyo naye nga tali ku standard ya boogere. Boogere yagayingira kugwa amini kugwa UNLA kugwa bote guli. Ate nga yasoma alina ne masters degree mu mateeka. So toyinza kumugamba nti oyo ekyaŋŋaanya okumutwala ku ddaala eddala nti butasoma. Kakati naye ye akugambye nti ensonga bano ebankuzisa eri historical kyenva bonna mbafuula ba genero. Kati eyo ensonga gye yakugamba awo ku magye manya nti yeri mu buli kitongole. Mu buli kitongole yateekangayo abantu abo nga bateekayo for historical reasons nga ye bwe yatugamba. N'olwekyo nga balina kubeerayo baggwanga limu
nga balina kubeerayo nga bakyalo kimu nga balina kubeerayo nga balina bwe beeyita for historical reasons. Bw'omala okuteekayo abo ng'otaddeyo abo oba tokyabasuubira kuba questioninga, kubanga buli gw'oquestioninga ayina historical connections naawe. Buli gw'oquestioninga ayina historical connections ate ye bw'omala okumuteekawo nga naye aleeta. Kubanga ebifo by'obataddemu si gwe orikulutingiramu abalala. Obawo obuvunaanyizibwa nti kakati wano otaddewo kisanja ekyo ekifo ng'atandika okukirikulutingiramu abalala nabo abarikulutinga for historical reasons. Ogenda okumaliriza nga tokyayina gw'ogambako era ng'olina kugamba kuba kitutu nga kase ensi ewoggana newoggana ng'olina kukwatayo kitutu ensi esirike. Ng'ensi bwewoggana ng'okwatayo kyeyo oba Bukenya ng'ensi esirika Bukenya omukwata bw'abanga ate yakunyiizizza. Waliwo n'ebintu ebimu bye weewuunya. Waliwo olumu bagimuwezi bobadde oyogerako nga bagenda okubasensalinga kuba minisita yali ne Kuteesa. Yes, Kuteesa yali state minister for finance in charge of privatization instead, or was it investment? GM yali state for education. Batula mu cabinet meeting. Kale batula mu cabinet meeting ne bateesa ku kya censorship eyo to protectinga tutya bannaffe baleme kuba censoringa. Muzeeyi Bidandya yaŋŋamba sikyajjukira yali akiyalinga cabinet. Nja kumubuuzaamu nzijukiza oba yali president. Tinaye yabaga nti bannanga nti kakati tulina collective responsibility, tulina okugenda mu parliament ffenna tukole ki? Tutaase bannaffe. Ko Muzeeyi Bidandya n'awanika omukono n'agamba ssebo eyali akiyalinga cabinet gwe yabuuza nti ssebo nze bwe nali nga nkola oath ekirayiro kyange sirayirangako nti oli bw'alibba nga tutuula wano nga tugenda tumudifendinga. Gye bayita collective responsibility ye decision gye tusazeewo wano ffenna. Bwe tumala okugisalawo munaffe n'agenda n'agiimplementinga ffenna tubeera collectively tulina okukidifendinga. Naye omuntu eyagenze nabba yekka tujje wano tugende nti no collective responsibility nti nze sijja. Kakati omukulu eyali aleese kya collective responsibility ga yakyaliga cabinet awo yagambye yakiteera. Kakati yali ayagala emivuyo bali gye bakoze bufuuke buvunaanyizibwa bwa bonna nti balina okudifendinga bannaabwe. So kakati ebyo byonna birina kye bikulaga nti bino bivaawa. Kakati ebyo historical problem ng'emaze okubaawo nti tosobola kwawula NRM ku corruption ne wajjawo endala gy'oba osembya nayo ngende ewa dokita mu nsi yonna, tekiri na Uganda yokka, mu nsi yonna. Kasita omuntu ajja mu buyinza emyaka egisooka egi abantu baba beeyiwa ku nguudo nga bw'olaba kati Honorable Bobi Wine bw'ali ti buli gy'alaga olina kuleeta majje okugoba abantu, buli gy'alaga olina kuleeta batujju okugoba abantu. Kati n'ekyo President Museveni yakirira ne bapulezidenti abalala bonna ku nsi bwe babeera. Kakati emyaka 5 bwe kibeera, emyaka 10 bwe kibeera, kasita osusse 10 ng'olwo otandika embeera okukyuka, abantu nga batandika obutakuwagira ate ng'omanya nti bakuwagira, ng'olizootinga ku bino, olizootinga ku bifo, noonya abantu abakuwakanya obawe ebifo, oba noonya abantu abakuwagira ennyo obawe ebifo kye bayita patronage, nti abo b'owadde tebagenda kuddamu kukunyega. Naye ate era principle y'obwa dikiteeta egamba nti abo baleke babbe, era ne bwe babba tobanyega. Kyokola kukwata fayiro zaabwe n'oziteeka wano ku mmeeza yo, babba olaba. Bwe baba tebabbye, principles obwa dikiteeta zikugamba nti encouraging, sindika mufumbiro, agenda awe kisanja senti enguzi, era bw'agikwata mufumbira amanye nti afunye ne bwino nti ono yagikutte.
era mufumbiro bwakomawo mugwa ne mu kifuba. Kakati gwe ng'okwata fayiro ya Kisanja ng'ogiteeka wano. Kakati nkulaga bwekiri inseparable maliriza mawe. Kakati etaimu etuuka ng'abantu abo tebayinza kunyega kigambo na kitya na kimu. Era buli kiseero ojja kuwaayo abo bakitutu kubanga abantu bajja kuwoggana ofunayo abo bakitutu b'omanyi nti nno tebajja kushekinga gavumenti yo. Naye ng'ekigendererwa kyo kiri kimu nti bano bonna obasibye emimwa tewali wajja kuddamu kwogera kigambo n'eki na kimu. Ate sente ze babba endala bazireeta wuwo kubanga oli agenda ne mutuuka mu kampeyini n'akugamba nti ekitundu kyeno kyonna eyo nja ku bankrollinga kampeyini zaayo nga sente gye bazijozimanyi zavudde ku luguudo. Nasaasira ajja ne bamugamba nti kola oluguudo lwa Northern Bypass lwa Dio College. Ne bakwata oluguudo ne bakolawo lumu nga sente zaze za nguudo ezo biri. Ezo zonna ne zigenda ne wataba amunyegera n'agenda n'awummula mirembe. Bakitutu boyina okuwaayo nga saddaaka sikandu ya miliyoni 2 abo balina okukola ki? Abo be balina okugenda osinga ekifaananyi era kati batudivertinze batujje ku bubbi obwa trillions ze babbye trillions na trillions batutadde ku debate ey'okudibetinga amabaati kenda kwe batutadde ebyo naye babikolera mu bugenderevu. Dr. Hilary twaliko wano olwe twatandika ku nsonga eyo nkakasa anti obudde tubutaasa obusigadde lwe twali wano twayogera ku nsonga eyo nkakasa oteeka okuba mu ngalo kati bwe twayogera ku nsonga eyo nga byakafuluma ebintu ebyo wali otudde awo era wootudde wennyini n'ogamba nti abo babbi bonna babasibe omu muyite mukamaawo minisita ali mu komera tusuubire nabana abalala bagoberera oba olwakitutu bwe yakwatiddwa byawedde. Jjukira Mufumbira bwe yagambye eno nti olaba mwanyina wa kitutu atalina mu gavumenti bwe yasangibwa n'ebbaati ali luzira olwo bano abaagabana butereevu abamanyi ebintu ebirina okutambula bo nabo tubasuubire oba mpozi abatulaba nebaza abaganda bange era bo balina okwogera